kati ngenda kuwa kombozi ya manager n'abaana bano Hyper Kids Uganda. Ennaku ezo babaddeko mu America's Got Talent, babaddeko ne Econ Weekend ozewedde, ya Kevin Hart, babaddeko ne Banner Boy ku kivulu kye kimu. Emboozi yaabwe tebadde nnyangu naye neyogeddeko ne manager n'atubuulira ebintu bino babitandika byetya. Twatandise bwe tuti. Amanya bampita Coach Moses Utindo. Bantu banji bamanyi nga manager kocha. Zo manager wa Hyper Kids ne kapilipiti omubaya. Yes, ngamperezaako audio okusinziira mu Race Angels USA nga waliwo omwami bamuyita Abanike nga ayina bye yansabye oba nga yasabye njogereko gye muli nga ayina ebibuuzo ebimu byayagala okumbuuza. Nammwe bafaani baffe mubeeko nebyemusharinga naffe. Tuli basanyufu eri mwenna bannayuganda era tuli basanyufu nnyo naddala ku bantu b'e Masaka. Mwebale twagala era ennyimba zaffe mwe musinga abantu beeyo ba DJs ba presenter TVs ne radios mwe musinga okuba ennyimba z'omwana era tusuubira ne show yaffe n'asooka tujja gitegeka Masaka tusobole okubalabako n'okwongera okubalaga biki bye tuba tuza okukola eno mu US kuba si kirungi okubanga tusobola okutambula n'ensi abantu okubanga balaba biki bye tukola nga mwe bannayuganda naddala abatwagala nga temusobola biraba live. So tujja tubakoleremu ebintu bye tukola eno performance enjawulo ne kapilipiti ayongera bayimbira apo mumulaba sibwali abamu tebamanyi nnyimba ze. Kale yoyo no manager w'abaana bano Hyper Kids ne manager wa kapilipiti. Omukulu n'okutandika tebyali byangu kubanga yatandikira mupiira kati najja nakwatagana abaana bano olw'ensonga nti bayina ebirooto. Ne batandika mpola awo ekibuye katwe ne batandika mpola okuyiriba. Yali mupiira n'afuna injale. Kati injale eno okubeera nga afuna injale okumenyeka gwe mukisa ate abaana bano okubeera nga akadde kano nga teyafuna injale. Ono manager yali badde akyali mupiira bwe yafuna injale n'afuna ekirowoozo ky'abaana bano. Obudde obwo abaana bano baali ku street nga tebasoma nga buli kimu kyagezaako. Emboozi yatandika bweti. Ulira manager Butindo bwatugamba. Era nga nakulira mikono gy'abantu bangi oluvannyuma lw'okufiirwa ku maama wange 2009. Kuva 2009 nakulira ku mikono gy'abantu bangi n'okwena okutwaliza wamu n'abantu b'ekibuga Kampala kuba abantu abamu abansonderanga ssente bwe nali nga mbeera ku street nga nkola skills z'omupiira. So okutandika kwa Hypers kwatandika 2013 ng'eggwako oluvannyuma lw'okuba nga nali nsamba omupiira Katwe, waliwo ekifo bakita Katwe market, waliwo ekisaawe twali tusamira omupiira n'enkutuka okugulu. Then oluvannyuma lw'okutuka okugulu na strugglinga nnyo okuba nga sayina wembeera sayina bazadde naye emikwano gyange gye nabeera nagyo yanneegattako okuva ku street etubanga sobola okutambuza obulamu. Kale awo ku street nga waali amenyesa omugulu watandika okukwatagana abaana bano wabula yeebaza omuntu omu nti chairman ow'ekitundu yabakkiriza olw'ensonga abaana b'oku street bano teba obudde obwo embeera gye baalimu nga kuliko abanyakozi abaziwenja baba tebyali byangu. Oluvannyuma era nga neebaza omwami gwe balwayita chairman Edward okubanga yatulikomendinga okubeera mu zoni ye kale tuli abaana bangi aba street. So nti abantu bangi community teyatwesiganga era yali emanyi nti tuli baana bayaye era babbi. Ate ne community nali siginyiigira lwa nsonga ekituufu abaana abamu street eyo esangibwako abaana banjawulo. Esangibwako abaana babeera ku street nga bo kituufu banyakuzi ng'era babbi batwazi naye kubeerako abaana ababeera ku street nga bo basabiriza busabiriza nga si babbi. Ate ne kubaako n'abaana ababeera ku street nga balina ebintu bye batundako okufuna akasente. So nti nno twabeerako n'abaana obanga tuliko abantu groups za bitundu bya njawulo. So community teyalimbi okutwekengera. Kale bwatandika ekibiina kino ekya Hyper Kids nga atunyonyola agamba ebiseera ebyo abaana bano baali ku street wabula obudde obwaliwo ekibiina ky'Edikenzo abaana ba Ghetto Kids abo babeerangawo era abaana bano
bagezangako kugendayo naye nga babagoba wabula balemezaako ne batandika kati omukulu wajja ekirowoozo abaana nga bagamba batugoba atandika bw'ati nga nebase munju baberanga ebweru nga mbawulira boogera nga babeera mu nyumba mbawulira boogera nga kumanyi nti baali baana ba street mbayaaye nga boogera nnyo ku bwana abamu gurupu emwe yaliwo ebiseera ebyo ng'era bagenda ne bagikunga bagendayo okubasaba bayingire mu gurupu yaabwe nga babagaana nga basaba nnyo okuyingiramu obwo bwana obwali oba edikenzo bayita oba ghetto kids nga babagaana okubawa opportunity eyo so nga basalawo kulwanagananga nabo so bena bawulira interest yaabwe nga eri nnyo mu mazina si mu mupiira nentula nabo ne bagamba musobola okutandika ekyammwe bwe munaagenda eri nga mubakaka mubakuba bayinza obutabaagala bayinza okubayingizaamu naye nga ate tebabaagala nga mwe bwe mukisuubira lwansonga mba muyingiddeyo n'amaanyi so bena bawulira nga interest yabwe eri omwo nensalawo nange mbatandikirewo ekibiina kyange ekyamazina ekibiina kyabwe ekyamazina wadde nti nze nali sigalinamu nnyo interest kale batandika bwe batyo ne batandika okugenda ku street mu kibuga Kampala okuyimbirako abantu bwe bafuna school fees z'abaana nga kooki ono yagezaako okuba ate nga abayamba era emakindi embutalo bw'enjawulo bayitangamu nga bazina nga bafuna school fees z'abaana bano manager nga agezaako okubayamba wabula agamba ezimu connection esobodde okuba ate nga zibateeka mbazungu ab'enjawulo batandika n'ekintu kya business card era nga batandise okukuba endongo yaabwe bagabanga business card mu kibuga Kampala batandika bwe bati twatambulanga tukoze business cards zaali nnyingi nga tuzigaba kati mu kugaba business card ezo we twali Entebbe waliwo kadi egimu gye twagaba twali tukomyewo ewaka omwami omukyalo omu n'atukubira baali amuyita Zalwango Madiina yali yeesimbyewo kuba MP Entebbe then n'agamba hypers nabalabye nga muzina musobola okujja ne munkolerako campaign eyo campaign yali ya 2016 n'agamba ngenda basasula ngenda kumala nange wikisi bbiri ngenda basasula emitwalo 4 twagiwe eddalu kuba ze ssente zetwali tusoose okuwulira ezaawamu mu bulamu bwaffe tinaye mu kyonna twafunanga challenges nyingi nnyo then challenge ezo eziri nti wakati w'okuba nti twayitibwanga abayaaye abantu bangi bayite batusembeza ye mukulu oyo manager w'ekibiina ekyo bayita Hyper Kids akadde kano ekifuuse ensonga mu Uganda bangi beebuuza connection bazifuna batya oba waliwo ebigendererwa ebirala amba connection yazifuna bw'atyo mpola era paka akadde kano bwe twajjanga tufuna connections ez'enjawulo kyekiseera era byebimu twafunira era challenges connection gye zaayongera okujja era twayongera okufunanga challenges wakati w'abantu abamu ab'enjawulo okubanga bakyusakyusa abaana bano nga babawa mindset endala abamu abali batulaba nga bakyusa abaana bano batandika ebibiina byabwe bababuuza oba mbasasula bwe bityo bintu byali bingi kale ng'atunyumiza olugendo telubadde lwangu babadde agezaako okukuzaakuzaako ng'ate abamu babatwala ne babateekamu ebigambo ebingi agamba nti bafunako chance ne bakonektingako ne President Museveni yali aggulawo akatale k'ewandegeya awo nno zonna connections we zitandikira abazeebuuza kitandika bwe kiti opportunity endala eyasembayo okufunibwa eri obulamu bwaffe yali nti President Museveni yali aggulawo akatale k'ewandegeya then ne tufuna opportunity okuperforminga mu maaso ge nti twagifuna ty opportunity eyo titwali tubeera mu ghetto zeyeekatwe kati nga waliwo ofisi bamuyita mwami bwabaneki nga yatuconnectinga ku poliisi eyo kale nga tuli mukwano gwe kukulokotta waawo kati nga baba bakola community work tukolera wamu ne poliisi nga abaana bazinira abantu bakuŋŋaana nga tusobola okulongoosa community so osi n'atuwerokaminga ku police station ye ne tuba nga tukola wamu nabo kale bwe batandika bwe batyo agamba bakubamu ku campaign ze zaaliwo bagendako ku FDC ewakano besigye ne bayimbirayo ne bafuna connections ez'enjawulo wabula nga bayimbiddeko President Museveni bafuna connection ogenda mu State House omukyala gwe bayita Nakyobe yabayamba nnyo mu COVID era abaana bano bo
era gavumenti yali abasasulira wabula omukyala Nakyobe waviira mu State House ebintu ne bitabukatabuka naye nga yabayamba nnyo. So okuva olwo nga tumaze performingira muzeeyi twafuna chance ne tumeetinga mami Nakyobe gwe tutwalanga mami waffe era ye mukyala koze nnyo omulimu eri obulamu bwaffe okubanga akyusa obulamu bwaffe oba okutuyisa mu mbeera ezimu ezaaliwo nti yenna covid twamuyitamu lw'oyo mukyala nti twayambibwa nnyo okubanga yakubeezanga ssente zatubeezangawo mu covid ku mukyala Nakyobe era n'abaana bano abamu bakyukisibwa ne bava kusomera. Kale yemu ku mbeera ng'agamba gavumenti yamuyamba nnyo wabula omukyala Nakyobe yava mu State House ne bitabuka. Abeebuuza nti connection abaana bano bazijjima atya aga bazimbye social media zaabwe zisobodde okuba ate nga ziba connectinga n'abazungu mu mbeera eyo kubalaba mu America kuba Ecole ba Burna Boy bwe kibadde bwe kityo. So netwongera okukozesa social media okutuuka wetufunye connection ez'enjawulo okutuuka wetufunye opportunity ya Americans Got Talent okutuuka bwe tuze nga tufuna connection zino mpaka okubanga essaawa eno tuli eno tukubadde tukozeseza nnyo maanyi kwekiririza mu butapowa nakozesa social media zaffe okujjako n'okusaba Mukama Katonda. Mu nsi tetuluzinze kye bayita hope kyova olaba era bw'oba ogenze ku nnyimba za Kapiripiiti alina oluyimba baluyita hope lugamba tumalako era tuwangula.